nkwaniriza nnyo olwaleero mu programu eno ey'enjawulo ey'Omudaala. Nze munnakyalo munno munnakyalo Kawuli Sseruga Matovu okutuusaako programu eno. Mbajjukiza nti buli lwa mukaaga ku ssaawa 8 okutuukira ddala ku ssaawa 9:30 tujja kuba n'olukiiko olw'Omudaala wano, tujja kubanga nalwo nga twogera ku ebyo ebiruma abantu mu ggwanga lino, kebe byabufuzi, byankulaakulana n'ensonga na gy'olowoozaako mutwe gwo. Tujja bakyazanga wano naawe ali eka asobola okulinnya ka takisi ne ka bodaboda n'ojja ng'ojja ng'otwegattako obanga otulabira eyo ng'oweereza message. Tulina endowooza egamba nti nga Mukama atuwadde obulamu insha Allah tujja kutambula tugende n'eyo gye muli. Abantu b'e Kigali mutwagala nnyo, Kabibe Juba, Masaka n'awalala mutwagala nnyo, tujja kujjanga. Eno nkola ya Bukedde TV1 okutuusa obuweereza mu bantu bammwe baffe gye muli. Okuwulira eddoboozi lyammwe lisobole okutuuka wonna birina okutuuka. Kubanga abalatini bagamba nti Vox Populi, Vox Dei. Eddoboozi ly'abantu eddoboozi lya Katonda. Mbaniriza nnyo ku Mudaala. Maze ebbanga nga twogera ku kigambo ky'omutindo gw'ebintu bye tulya ne bye tunywa. Ennaku zino omutawaana okusinga obunene guli ku nnyama. Akanyama akawuumanga kifuuse ekinyama. Olumu ne ku mukolo twagala bagikuwe. Abalina ssente n'abatalina bagamba twagivaako. Ate ddala nga bayinza okuba nti baagala givaako. Ensonga y'emu ku mata. Tukute ku ensonga 2 zokka. Esooka nnyama, ey'okubiri mata. Nene by'ensenene mubimanyi. Baga tebagala ziffe ne bateekamu eddagala. Ebyennyanja mwabiwulirako naye baakendeeza ndowooza tuma kibakwatako tujja bakyaza nabo. Nenkyazizza teams 3. Lwaki nkyazizza 3 ate wano leero bokka? Twagadde tukola olukiiko lwaffe mu luggya lwaffe mu kifo kyaffe kino ekya Bukedde. Twogere ku bintu bino nga ffenna twekwanyiza bulungi. Abalamu munajjira obigattako nga tumaze obbawa kye bayita omwaliiro kutusinziira. Njala okwaniriza okusooka abakulu ab'ekibiina ekigatta abakinjaaji. Nyina Ssaabakinjaaji wano, Ssaabakinjaaji Haji Kayungu Juma wali wano. Nina bano ab'amata balina muganda wange ssentebe waabwe Khalid Matovu wali wano. Aineko Jangi Buteera omwogezi waabwe naye waali. Naye mu ngeri enjawulo muto wange mu bino ebyensi ate mukulu wange mu by'obuweereza kubanga mwogezi wa Kampala Capital City Authority omukulu Kawujju nkwaniriza nnyo. Kati nkubule mu lwatu twabalinda dda nga tulowooza muli mu kumyumyula abantu baffe abalanga balowooza nti mwerabira obuvunaanyizibwa bwammwe kati muvuddeyo mwekangabiriza mbagadde mbasibye ebyo byonna byonna ebadde byogerebwa. Kawuli bwagamba nti mwekangabiriza mulina nsonga ndala gye muleese ennaku zino okujja n'omuggundu n'amaanyi n'obuyinza obungi ku nsonga y'omutindo gwa bino ebibiri ekusinga ennyama mpozi n'amata. Mba mukyamu buuza ku bantu baffe otandikira awo. Webale nnyo Kulu Matovu ne bannange betuli nabo wano mu studio olunaku olwaleero. Njagala balamusaako Mukama yebale batambuza batuusa wano n'omulabi waffe mulungi owa Bukedde. Nate era njagala okwebaza management ya Bukedde TV1 okuba nti programu eno ejja kubeerangawo buli lwa mukaaga nga tutudde waka n'abantu baffe nga gye bali basobola okulaba n'okunyumya emboozi zaffe ezitukwatako mu mirimu gyaffe mwe tuwangaalira. Oyogedde awo wennyini wenjagala otandikira ku nsonga eriwo kati ey'ennyama oba ebintu byonna ebikwata ku mmere gye tulya. Njagala okubeebaza n'okutandikirawo wennyini nga ŋŋamba nti egimu ku mirimu gyaffe emikulu nga abaddukanya ekibuga ng'oggyeeko okukola enguudo, okukola emyala, okuyoola kasasiro, okulabirira amasomero n'amalwaliro, kitukakatako nnyo okulaba nti tukuuma obuyonjo mu mirimu gyaffe gyonna gye tukola.
era y'ensonga lwaki tulina ekitongole ekiramba eky'ebyobulamu mu luzungu kye naliise public health and environment. Omulimu gwabwe omukulu kwe kulaba nti bafuba nnyo okulaba nti waliwo obutebenkevu mu byobulamu mu kibuga Kampala, ebyobulamu n'obutonde. Tumaze ebbanga nga tulina team gye tuyita inspectorate team eva mu kitongole kino eky'ebyobulamu. Omwaka oguwedde okuva mu mwezi nga ogwokusatu twatandika okufuna alipoota nga ziva mu bo nti mu nkola yaabwe y'emirimu baba batambula bazudde oba bazuula nti waliwo abantu abamu abakozesa eddagala oba ebiragalalagala. Yesebo nti ebiragalalagala okulaba nti abamu nti baagala okukuuma ennyama ng'eri fresh, abalala nti baagala goba nsowera. So ne batandika research mpola mpola okutandika okukinoonyerezaako. Kati tugenze okumalako omwaka nga ne baganda baffe bannamawulire bannange aba New Vision, actually yali Saturday Vision ne Sunday, nabo ne batandika okunoonyereza ne bakolamu independent survey oba okunoonyereza okwabwe. Ne babeerako n'abantu be batuukako ne boogera nabo ne babatuusa ne gye bajja chemicals zino. So story eno nefuluma mu mawulire, sigamba nti twali tetukimanyiiko mu bifo ebimu kubanga twali twatandika dde okukola survey, naye wetwogerera kati tiimu ne zitambula okulaba nti bayita mu bantu baffe okulaba emirimu gye bakola n'ebifo we bakolera okuba nti wayonjo. Tulina etteeka ordinance eyo ya mwaka 2006 yayisibwa mu biseera biri w'ekitiibwa omugenzi Sebaana Kizito yali meeya w'ekibuga mu biseera ebyo, era nga basengeka bulungi nti omuntu yenna wabanga alina omulimu gwakola nga gukwata ku byakulya alina kukolera mu buyonjo. Gye bujjawo nja kuba nsomamu section by section. Naye era bakijjayo bulungi mu ordinance eyo nti ebifo byaffe kubanga kati olwaleero twogera ku nnyama n'ebyennyanja n'ebirala byonna ebigwa mu ttuluba ebyo, nti bw'obanga olina ekifo ky'okoleramu kirina okuba nga kiyonjo. Naye mukulu Kawujju nsonyiwa awo tebatukanga nnyo, terutyawo buyonjo bulina kubeera buyonjo. Ekisinze otukanga n'olulanga ne mutima okuli ku mutwe kyekyogamba nti eddagala erikuuma abafu omuntu akedde alikubye mu nnyama, eddagala erikuuma abafu nga tebavunze tebonoonese, ng'alitadde mu mata, ng'alitadde mu nseenene, awo n'abali ekabali ekyemisana ndowooza mundaba kyendiko kakati awasinga obuzibu awo ekyobuyonjo ndowooza tekyali bakinene nnyo. Naye era byonna bikwata biva ku kyo bitambulira wamu kubanga bw'obanga tukuumye buyonjo, mutindo gwa buyonjo gy'okolera mu bukyayo, automatically ensowera zikola ki zijja kujja. So kyonna kiva ku buyonjo. Naye okwanukulawo wennyini nange nalaba mu alipoota mu mpapula ezimu nga bagamba nti basangayo formalin. Eddagala lye basinga okukozesa kuuma abafu baliyita formalin. Naye mu alipoota zaffe zonna okuva okunoonyereza kuno bwe kwatandika tewali musawo n'omu yavaayo n'agamba nti mulimu formalin, nti mulimu eddagala erikuuma abafu. Era nange bwe nali njogera okuva we twatandikira twabagamba nti tulina bannaffe gye twakyala eyo mu bucha mu mirimu gyabwe gye bakola ne tusanga nga balina ebiragalalagala ne tubijjayo nga bizibiti, era abamu ne batwalibwa mu kkooti. Actually bonna be twakwata batwalibwa mu kkooti. Abaasooka ababiri omulamuzi n'asalawo n'agamba nti agenda bakoshoninga n'abawa fine ya $10,000.
abalala abaddako ne batwala mu kkooti era omulamuzi n'abasindika ku meere. Kye tukola kati bwe twajjayo eddagala eryo oba ebiragala ebyo twafuna chemicals ezo kitukakatako ng'abakozi ba gavumenti okutwala samples zino mu government analytical laboratory ewandegeya ne tutandika okunoonyereza. Bwe twogerera kati twakatwalayo samples ezitakka wansi wa 40 ng'okutta eddagala liri twakwata naye ate era n'okugenda ne tugulayo ennyama ne tugulayo ensenene ne tutwalayo amata okuva mu butchers ez'enjawulo okulaba nti banoonyereza batuwe ekifaananyi ekituufu kyennyini ddagala ki lino lye bakola ki lye bakozesa bano abantu be twakwata nabo ate lya bulabe ki eri omuntu bw'aba alidde emmere yonna oba ennyama yonna nga mulimu eddagala lino. Results tezinnaba kufuluma naye ezivaayo preliminary results kyenaligambye nti tests ze bakoze ezisookerwako ziraga nti abakugu batugamba nti balaba nga lino eddagala lye twatwalayo lye twajja mu mabucha agamu liri lya biwuka lye tuyita pesticides. It is a pesticide. Gobe ensoya. Gobe biwuka. Biwuka bijja mu mbuzi. Yes, tulite biwuka naye bakyanoonyereza okulaba content ki erimu nti ate era bwe mba ndidde linkosa litya ng'omuntu. So tetusobola kuvaayo ku ssaawa eno ne tukakasa ne tugamba nti kino kijja kuleeta obulabe bwenkana bwe buti naye ng'ekiriwo kiri nti results zino we zinaaba zifulumye kuba batugambye nti bakola obutaweera okulaba nti bifuluma kubanga kino ekintu kikulu nnyo ekintu ekikwata ku bulamu bw'abantu kikulu nnyo ate era ne guno mulimu kubanga mulimu bannaffe abakozi abalungi abakuuma ebifo byabwe nga biyonjo nga tebakozesa ddagala bwe riti. So government nayo tukolera government naye ate era ku level zonna bakiyingiddemu dda era tugenza okujja wano ng'eggulo minisita wa Kampala yabadde nga tutambulidde wamu n'abantu bonna bekikwatako ministry eya agriculture Uganda National Bureau of Standards ne bamemba ba parliament kuba buli omu kati kimukwatako nti bannaye bwe ndya ennyama nga erimu obuzibu oba tuleese buzibu. So twagala okulaba nti tuteeka nnyo essira era n'obwangu okufuna results zino ziveeyo naye bwe twogerera kati tiimu zikolera ddala okulaba nti abantu bakuuma omutindo gw'obuyonjo mu bifo gye bakolera nti ate era tebakozesa ddagala era mu mboozi eno yennyini mukulu Sseruga ojja kunzikiriza ntwala akakisa kano okukuba omulanga eri bannaffe bonna nti omuntu bw'obanga olina omulimu gw'okola nga gwe guyimirizaawo famireyo n'ebintu byonna by'okola era oba olina okukola ki oba olina okugwagala olina okugutwala nga gwe mulimu gwe bulamu bwo si wekiri. So tubakubiriza abantu baffe bonna abali mu mulimu guno okulaba nti tutambulira ku mateeka agaliwo nti ate era tukuuma obuyonjo senga tubadde tukuumye obuyonjo oba teweetaaga kukola ki kunoonya ate eddagala. Abamu batututeyoko gye batutte ne bagamba nti abamu baliyita tsunami eddala balina amannya amazungu byonna naye nga byonna ebisinga weetegereza bagattiriza bi chemicals oba ebiragalalagala ate ng'ekivaamu kiyinza okuba ekyobulabe. Ensonga lwaki ngambye nti tukola obutaweera okulaba nti results zino zifuluma ate era n'okwongera okukolera awamu n'abantu baffe abali mu mulimu guno okubasomesa nabo okutuuka tomanya oluusi balina challenges balina ebintu bye balaba nga birina okukyuka mu nkola yaffe ey'emirimu. Nkweyanza nnyo mukulu Kawujju nyina kwena kwegedde kenjagadde okuteekako bakita underline bwe nyina pain n'empisaawo wanti bw'ogambye ku kigambo kya formalin eddagala eriteekebwa mu bafu nti lyo mwakasiza nti teriri mu bino bye mwakanoonyereza. Yes sebo era nga bwe ngambye nti results ezisookerwa okunoonyereza okusooka tests ze baakakola ziraga nti si formalin nti naye zeefaananyiriza ku ddagala eritta ebiwuka mu luzungu kye twaliise pesticides. Program eno kwa nti tulimu ebibinja bisatu kibinja kimu kirimu omu bibinja bina kirimu omu oba KCCA
ekibinja ekirala kirimu bano ab'ennyama aboogerwako. Nyina okuva edda mu bulamu bw'ensi eno ekigambo nnyama ffe waffe nga tukayita kanyama ssenyu tekirabikalabika ennyo kyosanga buli wantu. Ene mukadde wange yagambanga nti ebintu ebiwoma ku nsi okusinziira ku ye biri bibiri Haji nsonyiwa mwenge na nnyama. Mukadde wange yafa yabeere mukadde kano njagala kuyita mukulu Kayongo ojje okwate omuzindaalo ojja kubeeraawo naye nga bwejjukira mbadde nyingira wano okujja okukola mu lujja lwaffe wano tubeera. Omuntu nangamba nti nganda bya kinjaji abo nti nimugamba nangamba mbasubuzeyo ku ndebe y'enswera kubanga tebataba na nswera tebatunda. Kayongo kwata omuzindaalo kweguli. Mzee Sseruga matovu tusiima nnyo nnyini ddala olw'empeerezaayo. Twala omukisa okwaniriza ssekamwa wa KCCA Mr. Peter Kaujo, abasuubuzi bannange mwenna n'abatulaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya Haji Kayongo Juma Badru, Director wa Muzdalifa Smart Butcher, ate nga nze Vice Chairman w'ekibiina ekigatta abakinjaaje mu Kampala District. Asaba omutesitesi kusinziira ku mbeera eriwo mu ggwanga neeyongera okwebaza olw'okuvaayo okulwanirira omuntu wa wansi naddala Bukedde TV ne management yonna okutwaliza awamu. Ensonga enkulu ennyo gye ngenda okwogerako kubanga ffe emirimu gyaffe gibadde gyafa, naye olwaleero ssekamwa avuddemu ekigambo nange ekindeese akamwenyumwenyu ku matama ne tukuba ne mu ngalo era mbadde nsaba tumwongere n'engalo. Ne bannayuganda bonna nkakasa nti TV eno bagiraba era bagiwulira kubanga emitima gibadde gyabeewanika nga gibali waggulu nnyo nga balaba abasajja n'abakyala abatemu abakinjaji ababawa ennyama erimu eddagala eri abafu. Mu ngeri y'emu ssekamwa wa KCCA bw'agambye nti okusinziira kye baakozeeko bakakasizza nti eddagala eriyitibwa formalin teririimu mu nnyama. Ekigambo ekyo kikulu nnyo. N'olwekyo ffe nga ab'ekibiina naddala bali mu mulimu guno obweraliikirivu bwaffe we buli bubadde awo kubanga emirimu gino twasikira misikire. Emirimu gino tugikoze ebbanga mwe tukulidde nga tuli mu nnyama. Mu bantu be tumaze ebbanga nga tubawa ennyama okwemulugunya kwabwe mu ekyo tekibaddeemu nti tubawa ennyama n'ebalwaza. Era teriyo n'omu yali agenzeeko mu ddwaliro n'agamba nti obulwadde bwe bansanzeemu eddagala bweriti ne baliwo erinnya. Naye naffe ssebo ne bannayuganda bonna abali abatulaba n'abatuwuliriza kyatwewuunyisa nnyo bwe twawulira nti bizinesi yaffe gye tukola ate tugitaddemu obutwa tusaavinge bannayuganda tubatte tubasaanyeewo. Neffe ng'abakulembeze b'abantu twamanya nti eyo propaganda era ne tutuula ng'abakulembeze ne tweyongera okukizuula nti kirabika waliwo ekkobaane eryagala okutujja mu mulimu guno. KCCA ng'ekitongole ne gavumenti nga balina omuntu gwe baagala okuguguza. Owulira muka wujo atongoze bulungi okyogedde wano nga bakulaba bonna nabano we bali kuba balaba kibikkirira. Yes. Nti nga mulowooza gavumenti nani ne KCCA nga balina ba investor be baagala okuguza omulimu ogwo. Twakijja ku kyokufuna endowooza eyo. KCCA bwe yali ekola exercise eyo ffe tetugirinaako buzibu era gwe mulimu gwayo okulondoola biki bye tukola mu butya zaffe. Naye kyatuwewuunyisaamu kwe kubeera nti ku ssaawa 6 yali mu butya n'ekwata bye yakwata olw'obukyafu n'ebasanga n'ebiragalalagala. Ku ssaawa 8 n'ebatwala mu kooti. Ku ssaawa 12 n'ebasindika eruzira ng'emaze n'okubassaako ekigambo ekigamba nti babasanze n'eddagala eriyitibwa formalin. Ekigambo ekyo kyawawaza bannayuganda amatu era ennyama ne bagivaako. Era ssebo omutesitesi wa puroguramu eno njagala okuwa amawulire nti okuva olunaku olwo
ekitongole ekyo lekyafulumya ekigambo ekyo bannayuganda abali mu mulimu ogwo bafiiriddwa obutitimbi n'obutitimbi bw'essente abamu bayinza n'obutaguddamu kubanga ekiyitibwa kapito kyaweddewo n'olwekyo ffe kyatulaga nti KCC ne gavumenti bayina ekkobaane okutunda omulimu ogwo nga bwe bakola ogw'ebyennyanja kubanga era entandikwa yali bwetyo kyekyaliwo nti bwakya buki ku makya temuddayo okulya ebyennyanja abavubi babitegesa butwa era ne tubivaako mu bbanga etali lyewala nnyo bainvesita ne bajja munnayuganda tekyasobola kulya kyannyanja bainvesita omulimu ne bagutwala era olwaleero egyo emyalo gye bakolerangako gijjuddeko magye eryato liva eri ne ligenda wali mu kakampu emputa bamala ogijjamu ennuuni eno kampuni netwala ennuuni eno netwala emiwula so naffe ekifaananyi ekyo twakifunye ne tumanya nti kati mu nnansi watuuse kati nga tulina kwerwanako nga mwerwanako mutya ennoyanako gye twerwanako twasoose ne tukola research kubanga ekintu ekyo kasookedde nga kibaawo twasooka ne tusirika okumala ennaku 3 ne tugamba kiki ekiri emabega wakino omuganda kyagamba nti mwasooka ne mwebaka ennaku 3 ku nsonga ezaliwo mu ssaawa 3 mwazabekeramuko ennaku 3 nga tusuubira nti bakama baffe naddala badokita abaali mu exercise eyo nga tubalabanga abakugu era abamanyi era nga tubalinamu obwesige naye njagala okuwa bannayuganda amawulire nti badokita ba KCCA mu Kampala district tetukyabalinamu bwesige kawujja owulira era nja kusaba gavumenti ebakyuse batwaleko ekotido etuwa abalala lwaki nti byonna bitongole bya gavumenti ebatwaleko ekalamoja ffe etuweeko abalala wano mu Kampala osanga nti bayinza okulumirirwa omuntu owa wansi olwokuba baba bakutteko n'olwekyo tumbeesiga ekyo babadde batukwatako bulijjo ne bajja ne batutegeeza nti wano wakyafu era tuggaddewo naye munnayuganda nze njagala okuba ekifaananyi eri emitiana mu kyalo eri ebbanda omuntu abadde alya ennyama ng'ennyama agiyita nakanyama agiryako ku lunaku lukulu kati nako bakamugjeeko olaba tagenze kufa eyo ewaffe eyo ebyennyanja babiryamu magumba naye eyo nvuddeyo njagala kutegeeza bannayuganda twava kuki okulaba nti ebitongole bino tubijjamu ebyesige n'ebirala olw'enkola y'emirimu gyayo etali nnambulukufu ekyokubiri njagala okutegeeza abakinjaje bonna mu ggwanga twava ku kyokulowooza nti gavumenti eri mabega wa kintu kino bw'ogenda okwetooloola Kampala tulina lufulazi nnyingi ezikola omulimu guno naye bainvesita bajja mu bizinensi yennyini eno gye tulimu ne bakola lufulazi zaabwe endala eri Bombo endala eri Mbarara Road bayitawo Sanga wateekebwa okubeera ekyetumu wano gundi ku Masaka wano kumpi wano awo Masaka waliwo wamunduza abo bateekateeka naye lwaki ziri zaagaana okukola nga bwe zaali zisuubirwa naye edda ey'ekyetume ku mirembe ga pulezidenti nga yakajja wano eyo kati zisala ente 5 nnya naye kati wano mu Kampala wano mu sento wano we tuli wewali abantu abalya ku nnyama wewali abantu abalya ebyenda wewali abantu nti osobola okukolera bizinensi negenda mu maaso kati ba investor abaagala okutwala omulimu gwaffe bo tebalya byenda ate omugagga bw'alya ebyenda mwavu alya busa kakati yenteekateeka eriwo nga bagamba nti ffe obaana amala otugoba mu mulimu ogwo ffe tusigale nga tulya byenda bo batwale ennyama naye ffe tugamba ki mu bufunzi nga mpumbawumba ffe tugamba ki ng'abakinjaaje nti ffe tetugenda kukkiriza nteekateeka yonna gavumenti gyegenda kukola kutwala mulimu ogwo kubanga ffe nga bannansi gwe mulimu gwe twasigala okuba nti tukola kakati tetusobola kukkiriza mbeera eyo tugambe nti gavumenti buli mulimu ogunajja bainvesita ne bajja nga bagamba nti bajja kutwala buki butwazi so nze ku lwange neebaza nnyo bakama bange tulina ebibiina bibiri ebitutwala mu nnyama
tulina ekibiina kya kabuta ekyabakinjaaji aba butchers kyenkolamu nga vice chairman nze nkyebaza olwokuba nti kyavayo ne tubeera n'eddoboozi eryawamu era singa kyatusanga embeera eno nga yatusanga ng'omuntu ali ku butcha ye yokka kwasitama singa twasaanawo neyongera okwebaza aba meat packer kubanga nabo balina ekibiina ekibagatta era nabo batukoze bulungi kubanga tukwataganira wamu ne tusobola okuba nga tukola ki nga tugenda maaso tugenda kudda anga tutese bulungi n'abaana bali wano nabagambe emikono gyo fawale Bukedde TV nti twakikoze kino olukiiko lugere mu batono ffe tusookemu wano nze ndukubirize ebyogeddwa KCCA obiwulira n'ebya gavumenti nayo ye KCCA nayo bingi obiwulira kati nkole ntya mu nteekateeka ennungi kamala okusaba atukola ku kyokunywa atuweeyo olwendo lw'amazzi bwe tufuna olwendo lw'amazzi olwo tuteeketeeke bwe tudda bamukuluka yujja sokaddemu ku nsonga ezo mu dakiika 3 ndyoke mpite ab'amata tugende mu maaso tukyali ku mudaala ku Bukedde TV 1